tetwerabira nti Yesu bwe yajja yatuwa amaanyi. Amaanyi ge yatuwa n'obuyinza kubitulumba. Tulina amaanyi mu kwogera nti waliwo ebigambo nga si bya Katonda mu Bayibuli nga bya muntu gwe amukkiriza. Ebigambo ebyo bibyo okulaga nti olina okukkiriza, okulaga nti weesiga Katonda, n'okulaga nti omanyi kyoli. Kangeze ekyokulabirako ekyawandiikibwa ffenna kye tusinga onnyumirwa n'okwagala ekya no weapon formed against me shall not prosper. Katonda si yakyogera. It's your confession. Naye tosobola kyogera nga tolina kukkiriza, tosobola kyogera nga tomanyi kyoli. Kubanga omuntu akyogera owakanya otya ebyokulwanyisa nga tolina kyeweesize. Gwe wenyini tewekkiririzaamu. So gwe wenyini bw'oba tewekkiririzaamu tolina bw'oyogera kigambo ne kiba. You have to first believe that you have the power, you have the authority to speak against any force. Kati bw'oba gwe tonnakkiriza nti olina that authority then tebigenda kukolera.